Nze Uganda Police munsanyusa. Ejja n'ekugamba nti omufu afudde kabenje naye poliisi ekyanoonyereza. Ate poliisi eba ekyanoonyereza ki nga yatuuse dda ku conclusion nti omufu afudde kabenje. Nze nno nandirowoozezza nti si buli kabenje nti kabeera kabenje. Era bantu bangi be tulowooza nti bafudde bubenje naye ng'obubenje obwo bwali bupange. Kya buvunaanyizibwa Uganda Police okukozesa nga statement egamba nti omufu afudde ekigambibwa okubeera akabenje naye poliisi ekyanoonyereza obutuufu bw'eno ensonga. Then okunoonyereza kwammwe olwo kunaabeeranga valid era kunaabeeranga mo useful. Naye tojja kuŋŋamba nti omufu afudde kabenje ate Uganda Police ekyanoonyereza. Ate eba ekyanoonyereza ki ng'emaze okulangirira nti already omufu afudde kabenje. Uganda Police bw'onsanga n'ekiso ekibunya omusaayi naye nga waliwo omulambo ogugannanamye, okimanyi nti bw'oba onkwata ontwala nga suspect tontwala nga mutemu. Era ebbanga ly'omala ng'okyanvuga okunzija mu kkomera nga bw'ondeeta mu kkooti ebbanga eryo lyonna mbeera suspect sibeera mutemu paka ng'ow'ekitiibwa omulamuzi akawaŋŋamudde nti yeekolera itongwa kituufu ye yatemudde oli olwo nfuuka omutemu. Naye ebbanga lye mumala nga mukyanvuga ne wano we munkwatira mbeera suspect. Bwe kiba nga nze gwe musanze n'ekisa ekivulubanya omusaayi nga waliwo omulambo ogugudde sibeera mutemu wabula mbeera agambibwa okubeera omutemu oba ateeberezebwa okubeera omutemu. Mbuulira mmwe lwaki obubenje mubukebeza maaso gammwe era ne mutuuka ku conclusion nti omufu afudde kabenje ate eno ne muwunzika nga muŋŋamba nti poliisi ekyanoonyereza ekituufu ekissa omugenzi. Kituufu ki kyeba enoonyereza era kyegenda okuŋŋamba ng'ate already yalabikidde dda ku TV ng'eŋŋamba nti omufu afudde kino. Mbadde ndowooza nti emirimu egiba gibalemye okukola nga poliisi mugenda ttandika ogikolerako mu ngeri y'ekisawo. Tewaliyo musawo gw'olitwalirwa ndwaddeyo n'omugamba musawo mpulira bubi n'akubuulira ekikuluma nga tasoose kwekebejja. Ne bw'ojja n'endwadde erabika ku maaso nti namusuna era asooka kukutwala mu byuma bye n'akwekebejja anoonye ekituufu ekireese namusuna. Kakati kya nnaku nnyo Uganda Police okugamba nti ono afudde kabenje naye ng'ekozesezza bukozesa maaso gaayo nga teyingiddeeko munda buziba kwekebejja butuufu bw'eno ensonga oba ddala kituufu omufu afudde kabenje oba akabenje kaabadde kateeketeeke. So Uganda Police njagadde mbategeeze olulala mukyuse nga statement nga crime scene ezo zaakagwawo. Mulekeraawo okupakukiranga mu bigambo omufu afudde kabenje naye Uganda Police ekyanoonyereza ate eba ekyanoonyereza ki ng'already emaze okunkolera conclusion. Uganda Police bw'eba ekyalina okunoonyereza erina okukozesa ekigambo agambibwa okuba ng'afudde kabenje. Nga bwe kiri nti bwe nsanze n'ejjambiya evulubanya omusaayi nga wali waguddewo omulambo tenkutte nga mutemu era tempise mutemu wabula mba ŋŋambibwa okubeera omutemu oba mba nteeberezebwa okubeera omutemu era mbeera suspect naye mbeera sinnafuuka convict. Nkugambye nti ebbanga lyonna lye bamala nga banvuga nga banzijja mu kkomera bandeeta ekkooti mu kkomera ekkooti paka ow'ekitiibwa omulamuzi lwagamba nti yeekolera mutemu awo mba nfuuse omutemu. Naye ebbanga lye mmala nga banvuga buvuzi mba nteeberezebwa okuba omutemu. Lwaki mutuukanga ku conclusion ng'ekintu kyakagwawo nga temutaddeemu yadde science yonna yadde okunoonyereza kwonna? Bw'omulabye oyinza okugamba tewalabika benje no. Uganda Police terina bikolanga gwe omuntu wa bulijjo. Uganda Police erina okuba n'eriiso ery'omunda si n'eriiso ery'okungulu lyokka. Eriiso ery'omunda lyeryo erisobola okuzuula nti akabenje kano tekaabadde kabenje bubenje wabula kaabadde kabenje akateeketeeke. Tongwa yeekolera geegange musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwe wakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kitalo nnyo nnyini ddala
olunaku olweggula eggwanga Uganda lyaguddemu ekyekango n'ekikangabwa oluvannyuma lwa munnamateeka omutendeke era omukuukuutivu Rafael Okioti okufiira mu kigambibwa okubeera akabenje. Tusa okusaasira kwange eri mukyala we, eri abaana be, eri abafamire ye, eri abafamire yaabwe, eri ab'eŋŋanda ze, eri mikwano gye na buli muntu yenna abadde amudipendingako nti kitalo nnyo nnyini ddala. Naye njagala tugende mpola. Omugenzi abadde munnamateeka omutendeke era omukuukuutivu era ng'alina kampani y'abannamateeka gy'abadde ng'akulembera. Omugenzi yafiiridde mu lugendo olumutwala okukola omulimu gwe yakenkuka ogw'obwalooya kubanga kkooti entebe yabadde etudde nga mukyala we wa kitiibwa mulamuzi Mulamba abaayi amaaso gammwe galengera agange kye galengedde. Njagadde nnyo nnyumyeko n'omukyala. Maama kitalo nnyo nkimanyi oli mu bulumi bungi naye okusinziira ku mulimu gwa bbaawo nawa gye yabadde alaga njagadde tusooke tutunuuliremu. Mu musango guno yabadde looya w'abawaabi oba yabadde looya w'abawawaabirwa. Musango gwabaddemu ensonga z'ettaka oba gwabaddemu ensonga z'obufere. Bw'abanga yabadde looya w'abawawaabirwa ani yabawawaabira era azitowa kyenkana ki? Bw'abanga yabadde looya w'abawaabi ani gwe baali baawawaabira era azitowa ki? Omanye endwadde olumu zitussa mu kkoma n'ojuliriza lusanzita kumbe ebikutta birala nnyo. Njagadde tusooke tutunuulire omusango gwe yabadde aliko gwabadde gwaki? Gwabadde gwa ttaka era yabadde looya wa ludda ki? W'abawaabi oba w'abawawaabirwa? Bw'aba yabadde looya w'abawaabi, maama tubuulire baani be baawawaabira? Bw'aba yabadde looya w'abawawaabirwa, maama tubuulire baani abaawaaba? Ojja kwesanga nga weewala oteetingira enfa ya bbaawo. Bwe kitaba ekyo tuddeko mu misango egyayita gyawozezzaako emyaka ng'esatu emabega. Mwayinamu omusango oguli sensitive ennyo ekisusse. Omanyi balooya balina enkola zaabwe. Ono asobola okubeera nga nzibi nga ddala kituufu anzibi. Naye looya najja nfutyanka ne weesanga nga eyanziba ateereddwa nga takomye bukomi kuteerebwa wabula nga nze gwe yabba bampeesezza engasi. Tusooke tutunuulye ne ku misango egyayita gye yawozaako. Either alina gwe yanyiiza ng'awolereza ono awangudde olw'okuba amuwadde ssente nnyingi ennyo. Naye ate era wakyaliwo obusobozi okuba nga yawolereza omuwejjere naye nga gwasingisizza omusango. Kirimaanyi nnyo mu ggwanga muno era ng'alina sse era ng'alina oluganda oba omukwano kubeeyita bannannyini ntebe esooka. Naye nga okusingira ddala bwe nneetegereza obutuufu bw'eno ensonga sijja kugamba nti ayina gwe yawolereza gwe gwali gusinga olw'okuba oli yalina ssente nnyingi nnyo ng'omuwaabi talina yadde lwataano ne weesanga ng'omuwaabi gumusingiddeyo. Oyo si wa bulabe nnyo era sigenda kumutunuulira nnyo. Naye singa kizuuka ng'owolerezza omunafunafu n'ansinga kirimaanyi, oyo abeera n'esseekutta kubanga katugambe nti kano tekaabadde kabenje bubenje. Sigambye nti tekaabadde kabenje bubenje naye kigambibwa era kikyasoboka okubanga tekaabadde kabenje bubenje paka nga tutuuse ku butuufu bw'eno ensonga. Olabira ddala ng'eyakoze akabenje kano oba eyapanze akabenje kano yabadde mukugu, yabadde w'amaanyi, yabadde wa ssente. Kikyasoboka okuba nga looya yawolereza muwejjere n'asinga kirimaanyi nga kirimaanyi
ye yasaanyizaawo looyo ono. Waliwo abangambye ekikulu muleeta politics mu buli kimu, mupoliticizinga mu buli kimu. Ani agambye nti politics yeyamusse? Era ani agambye nti mpoliticizinze? Bw'oba tomanyi bulabe balooya bano bwe bakoleramu, bino toyinza kubitegeera, kubanga looya abeera n'ekisonga buli budda kisala. Ekisooka kya byonna bw'abeera ku sayidi y'omuwaabi, omuwawaabirwa akiraba bubi, ne bw'abeera ku sayidi y'omuwawaabirwa still omuwaabi akirengera bubi. Wamma maama Namuwandu kitalo nnyo nnyini ddala. Naye tusooke tutunuulire yabadde agenda mu musango ki, nga ye looya w'abawaabi oba ow'abawawaabirwa. Emabegako yakola ku misango ki, nga ye looya w'abawaabi oba ow'abawawaabirwa. Tafunangako kutiisibwatiisibwa mu musango gwonna. Naye ng'ate egy'emabega tolina girowoozaako nnyo yadde ogitunuulira. Guno gwe yabadde agendako gwalibanga mwe muli ekinyusi. Nze mbuuza, gwabadde gwa ttaka, gwabaddemu ensimbi, gwabadde gwaki? Kankulinda osooka eve mu masanja, ensonga ojja ozireeta ozanje ku ttebo yange, nze nkole omulimu gwange mu butuufu ogw'okunoonyereza. Kanzire ku ggwe wennyini maama Namuwandu ng'omuntu, naawe oli wa kitiibwa mulamuzi. Ani gwe wagusingisa gye buvuddeko? Oba ani gwe wejjeereza gwali gumusinga? Gwe sigenda kukutunuulira mu musango guliwo ogukyatambula. Oguliwo ogukyatambula ogwo gwe toguliimu era teguyinza kubeera kkoozi. Naye tusooke tutunuulire mu misango gy'ozzengoowoza ng'ow'ekitiibwa omulamuzi, era asalawo kubanga omulamuzi yabeera pulezidenti wa kkooti. Musango ki gwe wawoza? Musango ki gwe wasingisa omuntu omu nga ddala yali mukyamu? Onsonyiweko era kyaka kyenanga kyekindogomanyi. Mulimu guno omunene ennyo gwenkola ogw'okunoonyereza okubasinga nagwo gubaluma. Musango ki gwe wasingisa omuntu omu, oba muntu ki gwe wejjeerezanga naye mu mutima okimanyi gwali gumusinga? Awo we wali ansa y'ebibuuzo byammwe ku nfa y'ono. Ku ye mukola omulimu gwe gumu, ku ye omusango gwe yabadde agendako oba emisango gye yali akozeeko nga looya, eitha nkugambye nga yata gwe gwali gusinga, azini yawolereza bulungi gwe gwali gusinga, ne bamuta ono sayidi enaakiika ensingo. Naye ate awo si wenjagala otunule ennyo, kubanga sayidi eno teyina nnyo sse, teyina nnyo na ssente. Olaba eri yasobola okugulirira gwe gwali gusinga n'egulirira n'efuuka nti mpanguzi. Ono eyali badde omuwaabi n'aweesebwa n'engaso okwonoonera ono obudde. Awo si wenjagala otunule ennyo. Nenjagala otunule ennyo. Kirimaanyi ki eyali mu kkooti ng'alina gwalwanagana naye naddala ku nsonga ez'ettaka oba ezirimu obufere oba ezirimu ery'essente, n'amusingisa omusango oba n'awoza bulungi nnyo? Ow'ekitiibwa omulamuzi n'agamba nti omugagga gukusinze, oba ggwe ow'amaanyi gukusinze, oba ggwe alina sse, diza omuwejjere ebibye. Awo we wali ennyo ekinyusi. Ne ku guno gwennyini gwe yabadde agendako nawo waliwo nnyo ekinyusi. Naye ate n'omukyala eno simanya kyenjojo gy'akolera obw'owekitiibwa omulamuzi. Abukolerawa ng'owekitiibwa omulamuzi akyayinza okuba nga ayina gwe yejjeereza gwe gwali gusinga, oba nga ayina gwe yagusingisa eyali kabejja ng'ayina n'abantu b'abamaanyi ke ebweru, wadde nga ye essaawa eno ali luzira. Awo we wali okulya, we wali n'okukomba essowaani. Olumbe olusoona omwami luli wakati w'omwami n'omukyala, bonna balumanyiiko. Omugenzi n'omukyala
kubbo kuliko omu amanyi olumba olututte omugenzi either ng'omugenzi amanyi olumba olumututte oba ng'omukyala amanyi olumbe olututte bbaawo okusinziira ku mirimu gye bakola manyi mmwe mujja bbi temamugaya omukyala yasse bbaawe si bwe ŋŋambye okusinziira ku mirimu gye bakola. Njagala nnyo otunuulire emmotoka eyo ogirabye emmotoka eyo gwe ng'omuntu singa oba ogyetegerezza yabadde ku sipiidi yenkana ki? Sipiidi eyo kwe yabadde olaba yabadde esobola ottomera eno emmotoka oba olaba nga ddala kituufu sipiidi eyo kwe yabadde emmotoka eno ennene etabula omusenyu oba etabula enkokoto ddala kituufu nga yabadde tesiba. Era ng'omuntu asalawo okuvuga emmotoka ng'eyo agitwale kapembeeni eno ng'agamba nti tesiba yabadde asuubira ki? Si kugwira eno. Singa yabadde nga talina kigendererwa kyonna lwaki teyakubye eno emabega just? Njagala omuvubuka bamuyita Isaac wejjukira bulungi Isaac Sempijja oli kataawo twabeerako ffenna e Dubai twaliko mu bbaasi ne waddewo ekimotoka kiroole nga kiremereddwa okusiba ne kituva emabega ffe twali mu mutto gw'emabega ne kikuba era nze ne Isaac twazirika naye tekyalwana kwewagaanya eno bbali kyasawo kitukube emabega so si kutukuba eno ku zipembeeni kitugwire bugwizi. Olabira ddala omuntu ayabadde avuga emmotoka eyo ng'ayabadde mukugu nnyo nga yajambusizza kanankarda kuba singa kabadde kabenje obwongo bwali muweerezza nti mukube emabega. Naye bagamba nti yabadde agezaako okuwugula n'okutaasa obulamu bw'abantu abangi mbonaawalampa pembeeni ati n'agipepeta ng'eyempola lwagize n'ayongeramu lumu neekola bw'eti. So y'ensonga lwaki nkugambye ono yafudde ekigambibwa okubeera akabenje kubanga si buli kabenje nti kabeera kabenje. Omulimu gw'ono omusajja ne mukyala we we waavudde olumba olwamusse. Sibe bulungi nze nninze.